Wankulukuku Ssaabasajja Kabaka atuuse okugulawo emipiira gy'amasaza. Essaza lya Mawokota nga littuuka n'essaza lya Buleme lya Busiro. Ssaabasajja agenda kulambula amasaza. Kooki Buweekula, Kabula, Kyagwe, Bululi, Buvuma, Sese, Busiro, Kyaddondo, Edicto News Uganda wano omusayi wa Wankulukuku kulaba emipiira gy'amasaza. Ez'omupiira zigenda okufuluma. Ttiimu z'omupiira ayi Ssaabasajja tusanyuse nnyo okulaba. Tusanyukidde ddala okulaba ku mpaka zino ez'omulundi guno ogw'amasaza. Ttiimu tusanyuse okulaba ayi Ssaabasajja. Ssaabasajja ayingidde ekisaawe. Ayanyiriziddwa omwami Sam Mpiima. Omwami Sam Mpiima ono yakulidde omupiira guno nga General Coordinator. Ssaabasajja agenda kulambula ng'atandikira. Tusanyuse nnyo okulaba ayi Ssaabasajja. Wagaale ogundegunde magulu nnyondo. Tusanyuse okulaba. Ab'Amawokota gye muli. Wokota munawulira wetulaga abanyabo ne basebo tujja Kabaka agenda kusayininga ku mupiira akamu ng'akabonero akalaga nti empaka zino ez'omulundi guno ba ttiimu y'Amawokota walina w'essaza Gabriel Kabonge okuggulawo empaka zino mu butongole anaakwata ennyande. Tweyanziza nnyo Wagaala, tweyanziza nnyo ssebo ayi Ssaabasajja Kabaka. Tweyanziza nnyo ayi Ssaabasajja. Ttiimu ya Busiro egenda kusamba omupiira ne ttiimu eno eya Mawokota. Ayi Ssaabasajja, bano be bakyala abeetaba mu mpaka za Miss Tourism eza Buganda era bazze wano olwaleero obalabe eyalikiikirira mu mpaka zino eza Miss Tourism eya Mawokota. Ayi Ssaabasajja kamutegeeze nti omwaka ogwaggwa ttiimu ya Busiro yatwala empaka zino era olwaleero ezze nga defending champion okulaba ng'ekikopo kino ekisigaza egenda kusamba ne ttiimu ey'Amawokota. Ssebwana atuuka ne Kayima tandika. Ayi Ssaabasajja wangaala. Barefuri bali mu kulonda okulaba ani agenda okutandika saidiwa.
era essaawa yonna omupiira agenda kuyambibwako wano ku layini eya waggulu omwami Mbabyali Samuel. Layini eri eya wansi enatandika abasajja, era nsaba okutegeeza nti abaami bonna basiibye wa ttiimu ya Busiro, bano abali mu bbulu abeetegeka okubeera nti ekikopo baagala bakizeeyo omulundi ogwokubiri, naye katulabe Beene Kasaasiimi n'aziggulawo mu mwaka guno 2023. Ttiimu ya Mawokota ebyemizannyo Ssaabasajja empaka wakati wa Busiro n'essaza lya Mawokota gukyali 0-0. Uganda tuli mu kisaawe Wankulukuku leero abiri ennya okwa Sebaseka 2023 Tute June sose gyasiimira kulaba omupiira. Busiro yeri mu bbulu ate abali mu lwedi beba Mawokota. Kati essaza lya Busiro limaze okufuna penalty
Obusiro emaze okufuna goolo esooka evudde mu penalty. Oyo omulangira Kimbogwe bakyabadde aweereza ku CBS okulabaawo kati. Ati Ttiimu y'Amawokota naye efunye ggoolo.
Omupiira Kabaka Mawokota Mawokota golo 2 Busiro kati golo ebala golo 1. Busiro badde efunye penalty ey'okubiri naye bagikubye ebbali kati era Mawokota esigadde ku golo 2. Ekitundu ekisooka kiwedde nga Mawokota ebala golo 1 ebala golo 2 ate Busiro ebala golo 1. Ombaka Hirale Kiyaga yasamu Kabaka nga saza lye mwava erikyakulembedde ne golo 2. Ekitundu ekisooka ekikomekerezeddwa Mawokota Agguddewo Mayanja seeri esooka ate John Innocent n'atera ey'okubiri.